okututuusako emboozi eyo. Bo ababaka ba Parliament bennyamivu olw'omuliro gweyongedde ensangi zino okubeera nga gukwata amasomero. Bano bagamba nti ebikozesebwa mu kutangira n'okuzikiza omuliro byandibadde babyongerako mu masomero okutangira embeera eno, era bwe batyo ne basaba na alipoota ezikwata ku muliro guno ogubeerayo entakera okufulumizibwa. Mu mwezi gwa Septemba omwaka guno omuliro gwakwata ekisulo ky'essomero lya Masaka SS, wabula guno ate gwayonoona ebintu kamala. Kyokka eky'omukisa omulungi tegwafiira mu buyizi. Mu mwaka gwa 2012 kinajjukira nti omuliro gwakwata ekisulo ky'abaana abawala ku ssomero ly'e Kawempe, newankubadde na guno tewaali muyizi n'omu eyafa. Mu ngeri emu omwaka 2012 kinajjukira nti ekisulo ky'abawala Enkoowe nakyo kyakwata omuliro era ebintu bingi byagenda maaso n'okwonooneka. Naye ate omuliro gwakutte wano gy'oli abalamu essomero ly'abaana baliko obulemu omukono gukyagenda maaso n'okugeza buli Munnayuganda obwama, era nga n'omubaka Bagoole ayagala bongere okwongera ku bikozesebwa mu masomero. Ono era aza okutya nti wandibaawo abantu ab'olubatu abagenda maaso n'okukuma omuliro guno n'ebigendererwa ebyabwe. Mu masomero tumanyi kituufu. So nze nsuubira nti wadde poliisi gwe mulimu gwayo okukola investigations, naye twetaagako ne investigations eziri public ng'okulondawo akakiiko aka select committee nga mu Parliament wano ne kalondoola ekintu ekyo. Mu ngeri emu omubaka abakozi ng'atera musomesa Margaret Rabasheza ayagala gavumenti eyongeremu amaanyi n'okuyamba gavumenti ez'ebitundu mugenda maaso n'okutunira amasomero gano. Tujja kusaba gavumenti bongeremu amaanyi mu ba inspectors abagenda mu masomero, batekewo ne group endala eza local government okulaba nga amasomero agali mu bitundu byabwe mu districts zaabwe nga gakolera ku mateeka. Ba engineer pepe nyini tetutunuddeeyo nnyo kutunuulira nsonga ya muliro nga tuzimba ennyumba z'abantu. Bange e Bulaaya ennyumba bagizimba nga ina ne sensa nti kasi omuliro gubanga gugenda kutandika mazzi geeteekako gokka okuva mu siiringi. Naye wano ne ba engineer naffe tetutunulidde ensonga eno nga tuzimba amasomero nti tuteekemu safety measures. Amasomero olulyedda ba DHO ba DEO bagendanga mu masomero ne babeeranga nga bagalambula nga bateekawo amaanyi. Naffe bonna we twasomeranga ng'olaba nti nno nti bakiteekamu amaanyi nga bagwa bugwi nga tebalaatinze. Naye kaakati minisitule bwe bateekako amaanyi nga bagenda nga balambula nga balangirira. Ye omubaka omukyalo w'Ehoima Asnas Nyakato agamba nti kyekiseera ate wabeerewo okuyiiya tekinologiya omujja asobola okuteekawo obumu obusobola okuzikiza omuliro nga butunuulidde embeera bubeera. Abantu baffe abakola ku nsonga za extinguishers bwe batuzikolera mu Uganda batulongoosezeemuko extinguishers nga zirina sensa ng'esobola kusensinga nti waliwo wali omuliro n'ekola ogwaya. Buli amasomero tusaba beeyongereko okulaba nga bagenda mu masomero gano okugalambula n'okulaba obuzibu. Ate n'ekisinga okuluma nti masomero mangi gazze gajja naye tetufunanga ku report evuddeyo n'etuwa kireeta kino era tukirwanyisiza kitya. Tosobola kukomya kintu nga tomanyi koozi yaakyo. N'olwekyo nsaba poliisi eyanguyeko reports. Eno embeera ey'omuliro ffe nga tukyasoma ekintu ky'okuwulira nti essomero liyidde tekyali kyangu. Ate n'omuliro gwaliwo n'omujjuzo mu masomero gwaliwo. Nze kyondowooza terrorists bayinza okuba nga bayingiridde amasomero gaffe nga bayigiriza abaana ekintu ky'okwokya amasomero. The school management systems are not in place to know and to put in place the safety of our children, and the Ministry of Education, I mean, from the last fire outbreak from a certain school up to now, what did we do? Kuraso TV, nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu omunyo.